Ndiba nsaba ki yasaba akooterezo ewaffe zirya nguggu akuddiza maliba. Bannange ente yafa tolemwa kulaga ddiba lyayo. Nakugamba nti omuko w'ensonyi oluwombo lumuyikako ng'atunula. Baali bateegayo abaateeka olutindo ku nnyanja Nalubaale batanule okunguka ebizinga by'e Buvuma. Nze Kanoonya Juma omulangira ow'e Bukerekere. Ntuuse n'akanyomero akayitibwa Eddagala ly'Abaganda. Akanyomero k'olunaku olwaliwo kakutuusiddwako omukulu Fred Ulekaweesa ngono yeddira Fumba Akabbiro Kikere asinzira mu ggwanga erya Saudi Arabia awo mu kyondo ky'Abawalabu. Olwaleero mu ddagala ly'Abaganda ntuuse ku muti guno. Gulina amannya mangi mu bitundu bya Buganda eby'enjawulo. Era buli kitundu kya Buganda oba olyawo kirina erinnya lye kiyita omuti guno. Naye olunaku olwaleero njagala okutegeeza nze okusinziira gye nkoze okunoonyereza omuti guno baguyita amannya abiri. Baguyita omukaabira oba omulirira. Naye omuti guno mu ddagala lya Buganda guzannya kitundu ki? Edda omuti guno baaguteekanga nnyo mu kyogero ky'abaana ab'obuwala n'okutuusa kati abazadde abaakuzibwa baaguteekanga nnyo mu kyogero ky'abaana ab'obuwala. Era nga munnange ekyaguteesangamu be baana abo abasajja okubakaabira. Olaba abasajja likaabira mukazi waalyo gwe tomanyi. Maama w'omwana oyo gwakaabira ng'akyali muto aba yamuteeramu naddala omuti guno guyitibwa omukaabira. Baagutemangako ebipapajjo ne babiteeka mu kyogero oba amakoola ne bagateeka mu kyogero. Kale nno ogwo gwe muti oguyitibwa omukaabira baguteeka mu kyogero eky'abaana ab'obuwala. N'abasajja n'abaana ab'obulenzi bamanyi okubateeramu bannyaabwe abaana ab'obuwala babakaabire. Okanya kulaba muwala akaaba igundi nondekawo naye nga gwe tomanyi nnyina w'omwana oyo kye yakola. Nze Kanoonya Juma omulangira w'e Bukerekere mbawadde ekikolo n'eddagala mu kanyomero kano akayitibwa Eddagala ly'Abaganda.